Katende yojuwira mu Katende yatuva ku maaso wangu onagenda mbubi abaana ate bagenda tusukira ekizibu mu nsi omwo mukikanga n'engomba mwana naye namumatadeko empingo lw'okuba nafuni era bibaluma abo ab'ekika bibaluma era be bakumye mu baana singa badde babatuuza ne babakulaga kituufu mama alina okukola ebyo mubikwata ebikola naye babakumye mu 10 nga balwanyisa kungobawa era ate mumanyi bagenda kungobawo mama afe omusajja gwe yafunye akole ki twale naye tasobola kubeera na musajja oyo mu maka ga kitaffe kuba omusajja oyo abeera n'ebiruubirirwa bye ye nga yeki omuntu ate omusajja omala omuteeka mu kifuba wano asobola okukozesa ensobi nnyingi ayinza okukozesa ensobi nnyingi naye nga ffe kyetwagala kyekyo kyetusaba oba kituufu namutulungana tusikituufu mama afe tetumugyeko sanyulye yakufuna musajja kufumbirwa simugaana kuba alina eddembe ly'okufumbirwa naye ekintu ekibi ennyo tetumwagala muleeta eki mu maka gaffe ye kyagamba ayagala muleeta mu maka gaffe mpaka mu maka ga kitaffe se ale mwagale maama wamwe nga temuyina temugenda kufuna maama wamwe mulala ne bwe mulikola mutya ne bwe mulikola mutya ono ye mukadde wamwe kale bwe muba mwogeranga ekikwata ku maama wamwe bwe kiba kirungi mu bantu mukyogerenga naye bwe kibanga kibi mukyalina bataata bamwe baabano mugende mwogere ne bataata bamwe bwe bigaana mugende eri abanaddiini gye musabira bw'oba oyagala omusajja mwagalire eri naye wano wawo kutuumirawo ki abaana bo bakule babaana mbalaba bakyali bato abaana bakuume era neyo byobadde ogamba nti nja kugenda mpangise bikibiki gano maka ago wagakolere kiki ekikujja mu maka bw'obeera nti omusajja mulabire ng'eri wano tewali kake abagabo tuba mugezi principal home tegabibwa municipal holding tegabibwa eno gitusulamu tegabibwa ebeera ya bonna maama waba waali maama yagivunaanyizibwako maama wabanga agenda kufumbirwa ati mugalegenda abooluganda taleeta musajja muki nyumba twakatudde wano nga tulya nga tusanyuka ate tulemogabaamu nno ono alina omusango. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.